natusimanyi abo balya dda ssente era abatunuli abamu baatulaawo e Kenya baali baleese Bloggers Association n'embikuba ne bagamba mukama waabwe empuuga Katongole tumukoledde ki ne batandika olutalo ssematalo naye nga gwe mulwana mumumanyi omanyi entalo zennwanye mbagamba ffe tuli serious mu Bloggers Association ebyayisima ichuli kati mwenna abali eyo muve mu muzannyo kwa bonna abavubukavubuka balaba badduka Kenya tebannaweza myaka ebiri mu struggle tebannagiweza abamu bazze wano mu campaign trail abamu bazze wano baki myaka ebiri naye omutunuulira ayogera alumba mu miransanavu n'omutwe n'ogamba labono mutemwaliwo nga tetunazimba na kitebe kya nuupu ekyo abamu kye mupamira ne muddaawo ne mweya wadde ndi munyiikaavu naye njagezaako nnyo okubeera omukkakkamu bwe najja n'ekirowoozo kya Nuupu Bloggers Association nakireetanga ettabaganiro tufunewo akasenge mu ffe mwe tunaatabaganiranga ng'ensonga ezo tezinnajja mu pabuliki nakyogera lunye nti tekyetaagisa ffe kwekubiranga mu lujjudde kubanga buli lwe twevumiranga mu katale ffe tugenda okuswala oba n'okuswaza bakadde baffe nti agaana ga Ssendegeya Mugalabe gaako googera ebitajjansa mu katale k'omubuulo nga njagala nnyo ensonga zaffe tuzimalire munda Yekolera bw'oba olina obusungu ku Katongole tojja ku live vuma Katongole buulira ku banno nti Katongole yankoze bw'ati naye lwaki Katongole bw'oba olina obusungu ku Yekolera tojjanga ku live kumamiriranga Yekolera jangu munda mu ffe tubuulireko mu gurupu yaffe gye twatondawo oba mu kasiisira kaffe ke twatondawo yingira tubuulire bannange Yekolera wano nga yankoze bubi then bayite Yekolera bamugaye Yekolera kino wakoze kyaki Yekolera yemenyere Katongole kya mukulu wange nkusaba kunsonyiwa nga tekyetaagisa Yekolera kujja ku live kulumba Katongole ngera tekyetaagisa Katongole kujja ku live kulumba Yekolera nga tekyetaagisa Teacher Lumbuye kujja ku live kulumba PTA era nga tekyetaagisa PTA kujja ku live kulumba Masaaba ng'ensonga zaffe tuzimalira munda tukkiriziganye tugaane olaba n'abaana ab'endeemu nga bava mu ntumbwe ze zimu n'endeemu batuuka ne basowagana tolofa abeesanze obukulu ng'amannyo ebyo tebikola ki tebibulamu okusowagana kubangamu naye nga kyetaagisa okusowagana kwaffe oba mu mulumulu bwaffe tumumalirenga munda muffe then okujja n'otuuyanira ku live ng'olumbagana munno gwe gwali omugaso ogwa National Unity Bloggers Association neebaza muto wange Kasanda Media bwe twalowooza ku kintu ekyo ng'entalo zisusse leero Katongole alumbye gundi ne gundi leero n'amwanikula leero n'alumbye gundi ne gundi leero n'amwanikula nga ndaba ffe tuswala so singa tusobola okuteekawo akasenge mwe tusobola okwogerera ku nsonga ezo ne tuziteesaako oba osanga zisobola okuggwa bwe mba ntuula ku live oba ku vidiyo yonna nendabwa abantu 5,000 nga mu 5,000 wakiri ninamu 49 ekigamba Itongwa mutuufu naye ate olwo ffe akabinja k'abantu nga 10 nga nnema nti okutabaganya Katongole ng'asowaganye ne gundi nga nnema nti okutabaganya Teacher Lumbuye ng'asowaganye ne gundi olaba nsobola okwogera analysis abantu 49,500 ne bagamba nti Yekolera oyogedde era ne bakkiriza mbuulira nga nnema nti ebigambo byange bifuula akayiso kenfumita ku mutima gwa gundi ng'alina obusungu ku munne nga guzimbi ne gutoowolokoka kyekyali ekigendererwa kyange nti gurupu eyo okutabagana tabaganiro ensonga zaffe tuzeemalirenga munda tuleme kuzitwalanga mu butale n'ekirala nakyogera lunye nti sometimes omukulembeze bw'aba tannagamba nti ono mumuvuddemu tokuba muleke era ne mbagamba ne butiimu munnange tebwetaagisa kubanga toyinza kukola maka
mu maka ga kitaawo zeze ensonga ze nnali njagala okulambika nti obuzibu bwaffe oba obumulumulu bwaffe kubanga busobola obbaamu bannange twesanze bukulu olaba abaana maama y'omu taata y'omu basobola okufunamu obukuubagano naye ate olwo ffe abeesanze obukulu tebibulamu naye nga njagala nnyo bikomemu ffe nti lumbuye Teacher Fred bw'aba alina obuzibu n'omuntu ng'ow'ebbali tajja bimanya ffe tubimanya ti abaana b'endeemu eno balinamu obutakkaanya naye ne tubumalamu ffe nga tebuzzeeyo mummwe abatulaba mu Miransanafu Katongole bw'aba alina obuzibu ne Itongwa nga tubimaliramu ffe ne Itongwa bw'aba alina obuzibu ne Katongole nga tubimaliramu ffe gwe gwali omulamwa ogwa National Unity Bloggers Association era ndowooza mulaba kye nayogerako singa zino ensonga twazimalira mu ffe oba osanga tezaaligenzewa wala nti oluusi ebiseera ebisinga akamwa kabi kassa siroganga singa nawulirizibwa ne tukola ekintu ekyo mukulu wange osanga teyalize n'akola live nga mmamirira nga mukuleeta National Unity Platform simanya Bloggers Association nga bwe baalya ssente nga bwe baakola ki ng'oli bwe batamunoonya bwe batayagala mmukwata unfortunately wakyogedde eggulo n'obusungu enkeera ne kibaawo so singa ensonga ngezo twazimaliranga mu ffe munnange ojja kwesanga ng'okuyitira kwali badde nga kutono okwolesa obusungu kwali badde nga kutono munda mu ffe naye ekigambo baalya ssente baleete National Unity Bloggers Association baddukiraawo Kenya batiitiizi banoonya asylum mukulu wange Katongole nze Yekolera Itongwa agande gw'ozadde agikuba n'ozina baako byonkoppako nga nange waliwo byenkoppako tikyalumbuye yigokola analysis eri deep ffe tuli basajja bawandiisi ba script era abasajja abawandiisi b'ennyimba towandikanga oluyimba nti Yekolera yabadde mu ntaana n'omulema nga banyumya omufuta yogera eyo script oba ogisse babawadde ssente zayiise bali Kenya batiitiizi banoonya asylum bw'oba olaba eyo script weba ya firimu ebeegatta bw'oba olaba mukulu wange script eyo weba ya firimu ebeegatta batusasula kutiitiira nakudduka nakunoonya asylum tebigatta nkiddamu tebigatta gigokukolanga script yegatta baalidde ssente ate badduse balese olutabaalo batidde ale banoonya asylum bannange batidde nnyo kaakati ate bagenze tusasulwa kudduka ekigambo yalidde kifuuse ekigambo yalidde National Unity Bloggers Association bagirese sente zayiisaawo zaatokomose bannange zaatokomose ebisawo n'ebisawo abamanyi Itongwa ab'omunda abamumanyi nga waddemu nga muli mu struggle abali mu struggle ab'omunda abamumanyi abali okwaba obwe n'abali ebulaaya mumanyi embeera gye mpitamu mumanyi embeera gye mpitamu mumanyi okusoomoozebwa kwe mpitamu kya buswavu nnyo ky'abantu abamu emimwa bagiwere bammula olw'okuba ye yakitwala nti kikwate everyday nina okwogera essaawa ajja n'ayogera n'ayita ne waasula si katala nti olina okwogera buli lunaku ng'ate oyogera ssaawa that's why nkugambye baako byonkoppako bwe ndaba nga sina byakwogera nzirayokko mu bwakabaka bwange obwa music industry nenjegererako eyo naawe oddangayokko ku mirimu gy'okola oba gye wakenkuka n'okola ekyo then okwogera ebitajjansa si katala nti buli lunaku olina okwogera ekigambo yalidde kyakulwanyisa kyo
wakifuula oluyimba sente zatokomose ebisawo n'ebisawo omanyi ne gye zaavudde omanyi n'eyazireese omanyi n'omuwendo nange nkubuuza mukulu gw'atabeera gye bagabira omanyi otya eyalidde oba bw'oba nga toyina mpuliziganya n'oyo eyagabye omanyi otya eyalidde kitegeeza gye bagabira obeerayo bwe kitaba ekyo eyagabye ayina ennamba era mwogerezeganya ddala bulungi nti owange wano nkoze bwe nti sikkatala nti olina okwogera ku buli kimu mukulu wange osusse nange ndi muntu nenyiwa onkubye mu lukujjukujju okuva lwe najja mwezi ogw'omukaaga omwaka oguwedde statement ze zimu ze wakolanga watuuka okukubira Patricia Sewungu ku live zammwe gye mubeera alo yekolera wamuwadde ssente akole bwati ne bwati mu 7 zeyakuwadde nasirika kubanga nze omulamwa gwange sajja kulwanyisa ba munju oba sajja kulwanyisa bantu batunulanga Katongole oba balowooza nga Katongole so omulabe wange yali Yoweri Kaguta Museveni ne bampembe banne era njagala owulirizenga nnyo intro zange tambuza videos ogwange gwakunamya mu mpembe Yoweri Kaguta Museveni ne babbi banno babayekera banne so sitambuza video gwange gwakunamya Katongole yensonga lwaki saakwanikula nyensonga lwaki nakuleka n'oyogera by'oyogera because tekyetaagisa naye ate nga bwe ntereera okukyogera nti ebiseera ebisinga obutulututtu bwe tugayaalirira enkya bwe bufuuka kansa atumasa obulamu yensonga lwaki ku mulundi guno bwe nnakulabye nagambye naye ekimala kimala lwaki annumbanga lwaki anzivoolanga ekirowoozo kyange bwe kiba kyali kibi lwaki teyakigoba lwaki teyakireka ne lwaki akituuma ekyebyenfuna gwe bakuyita ekikukunadde nti buli kyokola mu struggle kiba kyabyanfuna bakuyita ekikukunadde Katongole Julius nange ndi muntu namala mu lubuto lwa mami emyezi 9 gye wamalamu nkukooye okunneevugirako nkukooye okunnumbanga weewaawo tuli bandeemu ne waliwo ekituuka ne kisukka ne kisukka emmundu zo zitunudde nnyo mu b'enkyukakyuka ozijja nnyo ku mumpembe Yoweri Kaguta Museveni oli Kampala weeyagala oba osanga munange abammanyi ab'omunda oba basobola okutuukako wendi be bamanyi kyempitamu osegedde mukwano ebigambo bibe bitono tulina obulumi ng'abantu tulina obulumi obuleeteddwa Museveni naye ate naawe ow'omunda leka kundeetera bulumi bususse ekimala kimala Katongole ekigambo gundi bane sente lubuto tosobola kukweka lubuto omuntu afunye sente naye yamanya omuwendo amanya we zaavudde n'omubuuza gw'atabeera gye bagabira wategedde otya eyalidde era bw'oba tolina mpuliziganya n'agaba wategedde otya nti yalidde to be honest nananize ngamba ndi munyiikaavu naye njagezaako okubeera omuka Katongole nze nkukooye nga nze Itongwa okuntuuyanirako enough is enough bw'okola live eyo banda nze ndi number 1 fan wo Katongole nze ndi number 1 fan wo yensonga lwaki omala ogikola n'ogijjayo kumba ate nze mbadde nkulaba nze ndi number 1 fan wo nga mbadde nkulikodinga ngonvuma kwanza bwe nalinda balive zo ngeza bulijjo nalinda nakali aterera nvumira ningamba why tajijjayo nga amaze ne mu recording enfuna ko copy yange nengezaako okwogera naye mu nga Katongole nakukola kinga sikuvoolangako wategedde arrogance gye wazizaamu nayagadde okumalira ensonga mu nnyumba wategedde arrogance gye wazizaamu okuta vidiyo eyeggulu baganda bange mu nsonyiwe Katongole bw'aba akola vidiyo ze oba gwe bw'oba osiga ekiri omulima oba oyagala kibala ensujju nkiddamu
omulima bw'osiga ekiryo oba oyagala kibala ensujju omuntu bw'akola vidiyo aba ayagalira bw'abantu bangi nayagadde kuyambako Katongole vidiyo yeetambule nga bwe yabadde akola ki akyagala nazze ne njogera naye mu inbox biwazzeemu Katongole wabirabye ngamba naye ono ng'ajooga nnyo kumwetotowaliza okumulaga obwetowaze nga nze mutowe agitwala nga advantage Katongole kyonna ekintuukako nawe oli responsible singa nfuna obuzibu bwonna watudde ku life bali awo e Kenya we batondera National Unity Bloggers Association n'emikuba bwe Katongole okubeeza Itongwa omanyize Itongwa bwe Katongole olina reasoning capacity esobola okuba eyange are you sure balireeta bali awo Kenya we baleetera National Unity Bloggers Association balidde ssente balina akasiko mwe bali n'emikuba abaana bano Katongole ani gwe wabadde wa information nti ndi Kenya ani gwe wabadde ogezaako otegeezaako nti ndi Kenya ani gwe wabadde ogamba era singa twalina akayumba mwe twemalira ebizibu eyo kenjogeddeko mu ntandikwa kolowooza awo waali tuusewo mu kusabuka waliwo firimu bagiyita Beyonce and Rihanna yabanagana Nadia Buhari ne Van Vika akamwa katisa Van Vika nja kutta ente ne kiba omulala nafa omuntu nafa gayi ne bamutuga kalabba wassa omuntu naye nga si yamuse lulimi fuga olulimi lwo singa wabawo ekintu kako tudde olulimi lwo nga tewalufuze nga lwakamala okukola statement bali Kenya niwajja ekira kituukawo abantu oli bannyonnyola oti manyi mujja ne mukyamuukirira kyamuukirira ne mulowooza mutegeera nnyo nze nagamba ekintu kimu omuntu ojja kulowooza nti otegeera naye nga nze bwe nkutunuulira obwongo bwo buzitoyera mulaatiri buti yensonga lwaki enyuma omuntu bw'ayogera nga kamuleka ayogere singa ekikyamu kikeera ne kituuka gwe olitunuulira otya abaana bange kuba nkimanyi ojja kuziika kuba onjagala wadde oluusi ojja ne weesuulamu akabanzi nkimanyi tudde wenfa oziika kuba onjagala wadde oluusi weesuulamu akabanzi amaalu ne ramula oli batunulako otya nga bandaba ngenda mu ntanda naye nga gwabadde nvuma otuke n'okugamba wendi olw'okuba okyamusa ate gwe maama alina numbers abaana bange oli batunulako otya nga bakaaba wabadde otegeezaani kodi kyeyo kisigino ki gye wabadde osindi kituufu kiri nti ekimala kimala nange ndi muntu nange nyigirizibwa nange nnumwa nkukooya okunneevugirako guno guwa omulundi gwo ogusembayo that's why nagambye wadde ndi munyika naye ngenda kubeera nnyomo ngenda kugezaako okubeera omukakkamu Katongole nze Yekolera nkukooya okunneevugirako era njagala okikomye mbagirawo nkiddamu nkukooya okunneevugirako era njagala okikomye mbagirawo ne kasirwa atayogera bw'omulinnya ennyenga yerwanako ayagala ayatule nti onyigiriza ate olwonza ayogera onyigiriza nnyo muganda wange baako wokoma nkiddamu Katongole baako wokoma nkunnyonnyodde ensonga lwaki nali ndeese ekirowoozo ekyokutonda akayumba mwe tweyabizanga ng'ensi tategedde kyali naawe wennyini kikuyambiramu because mu statement ze wakoze omunyongo mu Museveni amunoonya ng'akwagaza kiggwe ne wayita olunaku lumu ne bamukwata then tumubanje gwe gwamulina kuba ye Museveni wamuddeereza nti talina kyamwagala tumubanje gwe olaba abantu bayinza okuga gwe wapimye
so singa twalina ebyomunda muffe gye tubimalira tewali itise. Katongole oli mukulu wange akasengejja nkiddamu akasengejja funa akasengejja mu bigambo byo mukulu wange ojja funa ebizibu. Bako nakuyigga omu tumutegeere naye tokolanga abalabe mu nju ya kitaawo n'ennyoko ne ku kyalo. Tujja kubulwa omutuufu akuwalana ne bwofuna ekizibu tuga oba beewaabwe bye bamusse oba baakukyalo. Leka omulabe waabwe Museveni ne bampembe banne tokkiriza ocreatinga obulabe munda mu banno. Ntegerekese bulungi embuulire lumaleeyo. Ekirala Katongole Julius wajja dda era tukwebaza okujja edda webalekkeera webalireeta ebirabo byokkeera mu struggle ng'ebyo nabyo bitwala. Naye tolowooza nti ffe tudde abali wano aboogera bino abantu be balaba ffe tusinga okubeera mu struggle. Waliwo abantu abali mu struggle nga n'ensi tebamanyi. Kati gwe tolowooza nti olwokuba afuna omukisa n'omanyika mangu kikufuula eyasooka ennyo buli omu okwonoonanga ku mitwe gyaffe ate munnange gwe yakeera. Weebalekkeera mu struggle mukulu wange Julius Katongo nekyo tekikuwa moral authority kuvoolanga balala. Omwana omukulu yasooka okujja mu lujja kyakwesanga nga tasikidde kitaayi ng'omuggalanda asise oba ntegeerekeka. Mwe mwali mwagala abantu bameka bwe mwali mujja nga wewagaye mwe mwalina no structures mu structures zo mukulu mwali mwagala abantu bameka era bwe mwabweza waaki temwaggalawo. Oluggi lwasigala lugguli era nakati tukyakwana ne bino bye twogera tuli mu kasenda bazaana beeyongera okujja oluggi luggule. Kakati buli lwokkakkanyanga ennyo omuntu olw'okuba munnaegwe wasookawo awo neyagolanga statement bijiiro ffe twakuba essasa eryasooka nga buli agezaako okubaako kyange affe twakuba essasa eryasooka. Kati Katongole ekyo kyoyogerako twakeera tetwajja dda bazze tebaweza myaka 2 banoonya asylum. Nze sirireve noonya asylum ne mu passport yange mwalimu visa nze okujja wano awo wayogedde wendi wabuulidde Museveni mulukujjukujju wamu gutamanya nayinamu visa egenda wala neŋŋamba omulwanyi taba wala kaninde nembeera ekkakka ne mukambe wano kumpi nzireeka. So nze seetaaga asylum seetaaga na mpapula zonna yadde sayini yonna okwakisesinga Bulaaya. Owulidde mukwano nakugamba najja okutandika okwogera nga nnaakalinnya ennyonyi ndowooza zaali 14. Tuni ennyonyi is nothing today. Eggwanga lyange kakati kyekikulu. Okitegedde mukwano samwassa mampola nze nalinnya ennyonyi mu ndongo ze natambula kakati oyo samwassa mawo tomanyi. Basudde yagamba nti naye yennyini teyeemanyi omuntu omuzibu okuyiga kyali. Basudde abampalampako mubireke nkale ndi wange erinnyo nga siiti ensonga sipaana n'ekyo kyendi. Okitegedde nti ye yakugaa tosobola kummanya nnyo era enkyanaga mummanyi nnyo sikigaana naye mummanyi kungulungulu nkyabalemye. Okitegera tommanyi nnyo wadde ng'olowooza ommanyi nnyo. Kutegeezaako najja okutandika okugenda nga naakalinnya ennyonyi 14 si kyetaaga nnyonyi. So ezo statement zo z'okola bajja luvannyuma wali oyagala bameka bw'obafuna lwaki tewaggalawo
waleka waggule lwansonga okyetaaga abalala bajje era byoyogera byonna olina kusikanga balala bajje vanga mu ebyo mukulu wange ebyannasookawo waliwo abasooka Fred Lumbuyo oyo okwogera naye tudde abasinga actually n'omugaso tukkirize buli omu wa mugaso naye mu nsi wabawo ow'omugaso ennyo ng'abantu bajjanga ne boogera nga tudde Fred Kajubi Lumbuye abasinga ozitowa olwa services ze. So it's not about okukeera, it's all about what you offer. Ntegeerekese otherwise webale kukeera naye gwola okuba face yo yaliwo tekitegeeza nti gwe abaaliwo wali abantu baliwo nga tebamanyiddwa naye nga bali mu struggle muno mu mbeera zonna ekyo tokikubisanga banno. Waliwo yawangula BET Award, waliwo abamusookawo Kenzo yawangula BET Award naye waliwo abamusookawo. Tokozesa okusookawo nga excuse esanguliza ku banno ebitoomi. Actually ate gwe wali badde ne experience nene nga gwe veteran yasookawo mukwano. Wali badde ne experience nene okumanya kiki nina okwogera nekye sirina kwogera kyonna be wasooka wate be bali mu kusomesa kati kya buswavu. Wali badde ne experience ate nga gwe abuulirira ffe. Actually n'ekirowoozo kye ky'okuzimba w'akayumba ako kenjogerako mwe tulina okwogerera ng'ensonga zaffe ne ziggwa ate gwe yali badde yakireeta sinze naye ate gwe ali mu kukituuma ekyaba mafia. Today singa kyakolebwa singa oba osanga ffenna tuli bumu kati nga tuli mu kwewuunaganya munda mu ffe. Katongole kino tekanyumye kano kayiseemu nnyo ne twewalira okukunamiranga mu lujjudde kunamiranga mukyala wo mu kisenge oleme kunamiranga mu katale kubanga okunamira mu katale oba mugwiwa ddalu bw'okunamira mu kisenge kyo ne mukyala wo oba mu mukwano. So buli bwe tweyabiza eno munda gwe mukwano nti omukwano gututuusizza okweyabiza munda ne twesotinga bwe tweyabiza mu katale oba mugwiwa ddalu ezo sirayivu zo z'okola n'ontuulyanirako. Sikuvumangako sikulumbangako sikukakkanyangako. By the way mba neekoza bwe nkugamba nti tolina kyoli oba tolina kyogattako. Katongole Julius mba neekoza bwe nkugamba nti tolina kyoli bwe nkugamba nti tolina kyogattako mba neekoza. That's why ndaba video zo ndi muwagizi era neeyo nnagigwirako ate gwamala n'ogijjayo kumbe nze kwendi omuwagizi wo ndaba. So mba neekoza bwe ngamba nti togattako luno olutabaalo buli omu bw'agattako kyagasseeko lugguka. Ennyumba tezimbwa muntu omu. Wabawo bapoota, wabawo abatabula omusenyu, wabawo abazimba, wabawo abaweereza omusenyu paka lweggwa. Buli omu yeetaagibwa akuba kyannaku nti abamu baagala shininga bokka tuli lwalaba omulala ng'ayogera ajja akuba ng'akuzolera. Bw'ayagala okushininga ennyo agala okuba owakabi genda mu shop business genda mu kumanza ssente oba genda mu kuyimba. Eno struggle era juzi nali njogera ne Masaabalo yankyazaako nagamba weebale kujja munange oyinza oyita omuntu n'agaana ngalaba munene nnyo kyenva mugamba eno struggle temuli munene. Kabe His Excellency Bobi Wine tatulagangako nti ye munene tetwegulumirizangako. Eno struggle temuli munene temuli asinga buno busibe obusibe tebaayo wakabi ffenna tuba basibe naye buli omu kya contributing okuva mu busibe oyo yaba ow'omuwendo ennyo era ow'omugaso nnyo era ow'omuzinze nnyo
So kakati today sisobola kukola Fred kyakola, sisobola kukola Simu kyakola, so kukola Masaba kyakola, so kukola Katongole kyokola, nze najja na kyange. Ate nawe Katongole sisobola kukola kyokola, naye ate naye tosobola kukola kyenkola. Omanyi bonna baba basambi ba mupiira naye osamba namba ki? Buli omu yajja ne talenti y'omupiira kangize, naye nga balina ennamba Mukama gyamuteekedde sambira wano, but at the end of the day obuwanguzi olufunibwa golo tujaguza kye kimu. Ntegeerekese bonna bayimba, ne waliwo ayimba kadonka mu Matiya Walukagga mu lumba, ne wabaawo ayimba lumba Misa Kisemakula, ne wabaawo ayimba hip hop Munu J. Bonna baba bayimbi naye buli omu ayimbira mu kumanya kwe, oba Mukama gye yamuteekerateekera ti gwe yimbira mu kadonka mu mulumba Walukagga, gwe Misa kwatagana ne Balutaaya muyimbe band music, kati gwe Munu J kwatagana ne general muyimbe hip hop. Mwenna muba bayimbi naye nga buli omu alina gy'ayimbira. So ffenna twogera ne buli omu alina enjogera ye. Kitegeeza ki? Ffenna twetaagibwa kuba kyokola sikisobola, nange kyokola sikisobola. Kitegeeza ffenna twetaagibwa kuba buli omu mu ngeri gy'aleetamu ensonga ze alabwa ate asika abalala okwegattako. So tolowooza nti osobola okubeerawo obwomu. Era nkugambye nze ndi muwagizi era gemba neekoza bwe nkugamba nti togattako. Nereka kulowooza nti abalala tebagattako. Luno olutabalo lumenya tosobola dumaliriza wekka. Emiramwa giba mingi Katongole ne gisukka obungi. Emiramwa gituuka ne gisukka obungi. Zolusi nina endongo yange music naye namusuulawo nnyo ate nga ye mukola with passion. Nogalero kale nalyogedde ku ndongo naye wano waliwo omulamwa guno. Oluusi nkimanyi gwe amanyiza audience nti buli lunaku olina okwogera, naye nga ate oluusi ojja kuwuza nga toba na byakwogera. Olina essimu yange, olina essimu yange nkubira, nze byokwogera nina bingi, gwe bwoba owulira oyagala kwogera. Era y'ensonga lwaki ne mu zino saga ze wali mu jjuuzi nakuweereza message naye nga yogera bwoti ne 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 bwoti. Kitegeeza nze nakuweereza message naye nga okusinziira ku eno video genda kola bwoti ne bwoti ne bwoti ne bwoti ne bwoti osanga kinaatuyambako nga ndaba gye kiraga. Gwe mukwano n'alyegasse kuba kuvuma, n'alizze nange n'enkuba singa nali saagala obeewo, naye olw'okuba services zo nzeetaaga nakugamba kola bwoti ne bwoti ne bwoti ne bwoti ne bwoti tulabe oba kinaayamba. So oluusi bw'oba oyagala kwogera tongwa mbaawo ebaako ka WhatsApp call ntulaba kye tukolawo, si katala nti olina okwogera. Lw'owulira nga oli out of ebyokwogera genda kolako ku bye wakenkuka, nga nange bwenzija ne neebeerako mu ndongo gye nakenkuka dani okwogera ebitajjansa. Abawagizi ba Katongole oba abaagazi badde tetulina bawagizi, kuba abawagizi bonna bankyukakyuka, naye mu bawagizi mubaamu abaagazi. Katongole onangwa kinkubira abaagazi ba Katongole temumukyawa naye mumubuulirire kyokwerwana munda muffe tekuwooma. Mulabe tumuwa omwaganya, omulabe wo wa NRM si wa National Unity Platform. Katongole mbasaba mumubuulirire temumukyawa, ne ku kino ekibaddewo mumusonyiwe, naye mumugambe nti pomini asusse. Nze Yekolera Itongwa muntambulizeeko video eno. Yena statement yange gye nsembye okukola Katongole wadde nga yeesoose mu kyantandika kwogera. Gye nsoose era gye nsembye
sikyaddamu mwogerako. Ntegerekesa ti wamma we nali nva gye nnava ewaffe eyo, mazima najja najjita omulungi oyo, najja mbuubuuka n'abakyala abo olwabye baali beekoze ebiseera ebyo, ebyalo n'ebikuŋŋaana erudda eno n'erudda eri bandabe eyava omwasi, olw'abayimbi b'essimenye bannya wano, buli omu najjayo gitanda gw'obwanga, n'abayimba abakokkolima nga nze wano, nga bonna boogera ku kyendikate wano, zibaganye mwaliyimbye abayimbi mutyuha, aboogezi mwaliyogedde bannange mutyo ngenze